okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze sebaka nyabo Singa bw'atyo yafulumiza omugole omwami n'amulaga eri ekidaala essanyu eryabadde awo. Otyo bamama tubawulira basenga bali wano bakojja nabo batudde dda abataka bali wano ab'emikwano mwenna wetuli bannange mbanjulira omwami ono weewaawo omulangira Nakibinge weewaawo weewaawo azze kulwa Nansimbe Maureen kekalulu kowulira n'obugalaako Omukyala nga ayambadde black, red ne gold yafulumye Sharitas Hair Clinic. Ekyasinze okukola ku bagole ye yamukozeeko bannange yanyumye.
mwana muwala Maureen alina message yiyo. Yembidde omwami we obuyimba obw'enjawulo era omukolo gwakyamukidde ddala. Ekimuli ebongerako obugambo obuli sweet. Bakuwadde kabwerere embulaga bakakubirako empiso 7 akafuba akokolaba ke bagwamu anti olaba ate amugwemu wajja okutandika nti nze nakulabirawo ne bwe mwajjamba njule wagaana okumpa haaga ye haaga ezo ziyitinga n'ezo ngira nakibinga ntumye ntuma okulaba n'agamba we baliddirira byonna bino byolaba muno biraga kwagala kwalina gy'oli byonna byolaba naye aŋŋambye osumulira akabaasa kankuduuka enkumulira akugambye tyakogeza ekisajja ekyali awo bamutute okusisinkana omulangira we bannangira baabwe bakwatagana baabwe banyumye abula Maureen mwesaana. Chendibera unsero ayingalaba katadine mabibere isanga omukwano kwe balina nekabungi katatatata mama yetalanga oyinza kugamba waliwo omuganya natera okujja kadinga bamuyisanga abaka nabikwata bulungi byonna nensuubiza nti oyo alitwala musanyusa alitwala nemulisa ebyasaba nemukiza emirembe talifuuyibwakawo alitwala nemusanyusa alitwala nemusalira abalongo oba kibusabusa nabayo nebirungo mulabo oyo alitwala nemusanyusa alitwala nemulisa ebyasaba nemukiza emirembe talifuuyibwakawo alitwala nemusanyusa alitwala nemusalira abalongo oba kibusabusa nabayo Banange mukane bali kubeera nga labadde Delta TV tukole ku mukolo guno gwa Maureen ate gunsanyudde nnyo nsanzeeko teacher wange yansomesa mu P1 teacher test nange nsanyusa okulaba banange okyali bali kutujjukira nze nkujjukira kubanga walinga onjagala nnyo munange era bwe ntyo ambona teacher era teacher test ye yali asinga obwanvu nga mulungi ng'alina amaaso amalungi ng'atwagala naye kati yakaddiwa kati nze bagamba ofaanana teacher test nebale guno omukolo nga gonzanyise bulijjo nkulaba ku screen naye nga ngamba banayo kyali tandimulaba ddi maaso ku maaso nga tebagamba buno mugwe yansomesa
n'amazi era nga mbagamba naye nga ndiddamu ndi maaso ku maaso kweganga era Rose we yaŋŋambanga nga buli kaseera naye mugamba nkubireko n'okusimu muwe namba yange but now it's so nice. Okyaliyo St. Kingston Primary School? Jendi era maama w'omugole tukola naye Robina n'olwekyo yatuleese wano tolaba nti naye olina mwebaza kale ngaba naye kirungi era mwe nalabye Delta TV naye ngamba kyekyo Sharita nteeka omufuna wako kuhirwa tonyweko nange you are so nice n'amazzi kati gentandise okunywa from now. Tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo mukwagala bulijjo. Ebirabo byadde bingi ddala ng'era bw'obiraba kaseera ko yayambadde light green ne gold era nga yabadde ali ready okufuna ebirabo. Sharita Siakenki yabaddewo okwongera omwongerako bikusobera zembadde watapu ngamba kyusa omwana w'omukazi anzikakkanyiza. Mukwano oli mukulaba Delta TV tukole ndi wano ne mami eyazaala omukyala afuuse ensonga banaye Morini yalungiwa. Mami sibyotano nnyabo mulungi nnyabo sibyotano nnyabo mulungi nnyabo sanyuse nnyo okulaba kale mami mukama mulungi ekiseera kyonna webale kuzaala kaana kawala akalungi nange ndi mulungi ye oli mulungi gwe yamuwaako mulungi era olowooza ki? ndowooza abaana bange babeere bulungi ate n'ekiddirira nakyo kibeeyo kijja kubaayo batuule batereere babe basanyufu mu maka gaabwe. biki by'omubuuliridde ebimuwanguza? abeere mukakamu amanyi okunyiigamu ako tokawandiika anyiigamu naye nsaba abeere mukakamu ate ayagala ennyo mwami we mwami amulonze yasinga abalala teri mulala era kale nnyabo toyanza nnyo nnyabo ki ekiyinza okubeezaawo amaka mu biseera bino? mazima asita obeera ow'amazima tewali kisobola gaana ne Katonda ate teyeerabiraka buli kiseera abe nga alowooza nti maama bano bali batya okulambula ku bantu. Kale nnyabo mwebale kutegeka bulungi. Kale nnyabo okola okutambulidde gutya? kubadde mulungi ddala nakaabyemu olw'essanyu kubanga naali sikisuubira. Yeebale nnyo taata yeebalire ddala. Kale nnyabo baako bootumira munaye abakulaba kati bamaama abali eyo nga baana baabwe tebanjulangako bagamba maama abaffe naffe banakituukako. baganda bange ab'emikwano abakoze omukolo guno bonna buli muntu yenna azze ku mukolo guno alina ensonga bonna bonna mbatumidde era mbasabira babeere bulungi. nze nsinza okusiima kama abawe nnyo omukisa. Amina. Mukwano tova ku Delta TV tukole tukyagenda maaso. Sharita Siakenki ikoze ku mugole Gomesi nzija wa Maria's Bridal ate nga nzija wa Kato bw'oba oyagala gawuni ennungi ne changing dresses mukwano bijje ku City Bridals epangisayo gawuni emu nakwerako dresses zaabwe leka twongere okunyumira omukolo nkwagala nnyo. Kitange bikwatagana ne Kabogoza ensanvu weewaawo byonna tukwasizza omukulu twayambisizza Maliko omuwandiisi w'Evanjiri. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa